Esomeddwa olwaleero ese Bannakyewa balondoola engeri n'ensasanya y'ensimbi y'omwe w'omusolo nga banyenya mitwe anti bangi tebamatidde na ngeri ensimbi zino gye zigabanyizibwamu okusinziira ku bwetaavu Bannayuganda bwe balina olwaleero. Ebitongole okuli Transparency International ne Uganda Debt Network bitegeezezza nti ensimbi ezisiddwa ku kusasula mabanja ntono nnyo bw'ogeraganya ku nsimbi ezibanjibwa Uganda eziweze ttuliziyoni 86 Uganda zibanjibwa olwaleero. Ebbanja kati tuli ku butabalika trillion 86 naye nga mu kye batadde mu budget bagenda kusasulako interest ya obuwumbi 6. Ekyo kyonno kitweraliikiriza kuba tulabira ddala ng'ebbanja ligenda kweyongerera ddala ate nga basasuddeko kitono. Masiga ge twesigamyeko okusinga ga bulimi naye triliyoni emu mu obutundutundu 7 olaba nti ezo ssente ntono nnyo era ne oba ozitadde mu parish development model gye tusuubira nti esinga gye zigenda okugenda. Tulina parishes ezisoba mu 1.5 naye nga buli parish obudde buno babadde bazuwa obukadde nga 30. So obanga toyagala kudiibuuzi na kwonoona ssente zino ssente zibanga ayiwa ensaano ku mazzi. Bannakyewa bagamba nti wadde gavumenti eraga nti Uganda esobola okweyimirizaawo naye emirundi mingi emaliza yeewoza amabanja ebbanja ly'erina mu kadde kano lya kusasulwa abaana n'abazzukulu. Ku nsimbi ezibanjibwa Uganda kuliko ne z'Abannayuganda abawola gavumenti nga ziwera triliyoni 7 mulamba wabula mu mbalirira esomeddwa bakusasulwako obuwumbi 2 byokka. Naye tezikola kye zibeera zirina kukola. Nabwe kityo ogenda okwesanga nga ebbanja eddala lizzeemu kukola ki okusabibwa. Ekireetera ebbanja okwetuuma ne ligenda nga lyeyongera ate ng'ensasula yaalyo eri wansi nnyo. Bw'ogamba nti mu budget mulimu interest payment ya trillion 6. Ebitundu 57 ku budget bye tusobola ffe nga Bannayuganda okusasula oba okuŋŋaanya omusolo okuva mu kitongole ky'omusolo ekya URA. Naye ssente ezisigadde zonna zigenda kwewolwa kuva mu Bannakenya n'okuva mu bitongole ebirala ebiwola ensimbi ebitundutundu 443 naye ng'olwedde batubanja. Akola ekitongole kirondoola amabanja ga Uganda Uganda Debt Network Grace Obusinje agamba nti engabanya y'ensimbi etalaga ssente mmeka eziwulidde ebitongole ebyenjawulo ereka ebibuuzo bingi anti kizibu nnyo okumanya oba ensimbi eziva mu ggwanika zigasiza Bannayuganda oba nedda. Olw'okuba nga ssente ezo baba bazitadde mu budget tebazitema ne bazaallocatinga ne bagamba nti guno omutemwa gwe tuwadde kino nti oba zino ze tuwadde eddwaliro. Tulaba nga amalwaliro temuliimu ddagala. Bwe baba nga tebatemyetemye ssente zino kirekawo omuwaatwa ogw'oku ssente zino okubbibwa. David Kizitonga yavunaanyizibwa kunoonyeza mu kitongole ki Transparency International agamba nti embalirira y'omwaka guno yakunyigiriza Bannayuganda. Naye n'ebimu ku bintu ebisinga okulemesa amawanga nga Uganda n'amawanga agatufaanana okulaakulana ensonga y'okuba nti omuzungu akiyita access to equity, nti oba olina bizinesi yo gy'oyagala okukola bwangu ki bw'oyitamu okufuna banka ekuwola n'okola bizinesi eyo. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 erinnya obuse 4 okuva ku buse 48 nedda ku buse 52 n'obuwumbi 7 nga kino kitegeeza nti emisolo gigenda kulinnya ku bintu eby'enjawulo. Okunoonyeza kulaga nti ebyenfuna bya Uganda omwaka oguwedde byalinnya ebitundu 6 ku buli 100 wabula emisolo egyongezeddwa ku mbalirira eno zikola ebitundu 16 ku buli 100 ekigenda okwongera okalupya embeera. Robert Mwanje, BBS Telefina, akesigika. Otyo Katikkiro wa Buganda